Ng'ennaku z'omwezi 15 Januari wa 2026 bannayuganda lwe baasuula akawulu ka bonna omwali okulonda omukulembeze w'eggwanga n'ababaka ba paalamenti okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Kyokka okuva okulonda kuno lwe kwabaawo emyezi gibadde gyekulungudde ena eyalondebwa kuba pulezidenti okulayira. Kyokka ebbanga ekikula kino si lwe lusoose okubaawo, okulonda kwonna okuzze kubaawo waliwo ebbanga eririna okuyita omukulembeze w'eggwanga okulayira. Kati mumanya amateeka olwaleero twagala okumanya amakulu agali mu kaseera okuva omukulembeze w'eggwanga lwalangirirwa okutuuka ku lunaku lw'okulayira. Wano mu ggwanga Pulezidenti Museveni yakakulunga ebisanja 6 ng'ekigenda okuddako ekitandika olunaku olw'enkya kigenda kuba kya 7. Kino kitegeeza nti newankubadde ekisanja kiba kipya ye omukulembeze ng'asigadde y'omu oyinza obutamanya makulu ga bbanga lirekerwawo wakati w'okulangirirwa n'okulayira kwa pulezidenti. So mu mawanga amalala agayina ekkomo ku bisanja enteekateeka ebeera nnungamu era erungamizibwa etteeka the Presidential Transition Act. Samuel Bantebya nga munnamateeka okuva mu Solace Advocates agamba nti ng'oggyeko emisango egitwalibwa mu kkooti ensukkulumu egyekuusa ku biba byavudde mu kulonda okuliyirizibwa, akaseera kano kaba ka mukulembeze omulonde President elect n'afuluma woofiisi oba outgoing president buli omu okweteekateeka okusinziira ku ekyo ky'aba ayolekedde. Akaseera kano era kakozesebwa abateekerateekera ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo bayite ba permanent secretaries okukola alipoota ze bagenda okukwanga omukulembeze omuggya ku butya ebitongole bino bwe bikolamu. Bamutegeeza wabaawo entegeka yonna gavumenti gyebadde ekoze nga pulezidenti omulonda agenda gitwala mu maaso bagimutegeereza mu kaseera ako. Kugamba kakozesebwa okutegeka pulezidenti omulonde n'okuyamba ku pulezidenti abaddeko okusobola okumaliriza emirimu gye gy'abadde akola. Kyokka ku nsonga ya pulezidenti Museveni nti ye yabaddeko era nga yagenda okuddako mu kaseera kano oyinza obutamanya kituufu ky'abadde akola. Kaseera kano pulezidenti waffe pulezidenti Museveni engeri gy'abadde pulezidenti ate era n'alondebwa tewabaayo nnyo kyamaanyi kikyuka kubanga ensonga z'abadde akwasaganya asigaza azitambula mu maaso nga pulezidenti abavaako we yandimaliriza by'abadde akola. Newankubadde akaseera kaba kasigaddeyo katono okulayira okukwata ekisanja ekijja, pulezidenti abaako akkirizibwa okusigala ng'ayisa amateeka ag'enjawulo. Kyokka akaseera kano kimukakattako okwogerezeganya n'oyo omulonde si kulwa nga byamulekera ate bigenda kutaataganya obukulembeze bwe. So waba akola ensonga yonna ng'alina decision oba ekintu kyonna ky'agenda okukola ayina osooka okwebuuza ku pulezidenti omulonde bagende maaso nga bali wamu. Newankubadde twogera kuno nakuli tewannabaawo tteeka erimanyiddwa nga the Presidential Transition Act erirambika ku ngeri obukulembeze gye bulina okukyukamu okuva ku pulezidenti omu okudda ku mulala n'emitendera omukulembeze omulonde gy'ayitamu okulayizibwa. Wadde guli gutyo ssemateeka 1995 omulongooseemu ne the Presidential Elections Act 25 galambika butya omukulembeze w'eggwanga gy'alina okulondebwamu kyokka tegalambulula bulungi ku nsonga ya kukyusa bukulembeze. Kino ajjukirwa nti oluvannyuma lw'okulonda okumwaka gwa 2011 ababaka b'oludda oluvuganya bagezaako okuleeta ebbago ku ngeri obukulembeze gye buyinza okukyukamu mu mirembe kye baatuuma peaceful transfer of power kyokka batakanira bwereere. Jjo ly'abalamu mu 2014 omubaka wa Buyikwe South Dr. Lulume Bayiga yaleeta ebbago li Private Members Bill lyatuuma Presidential Transition Bill 2014 nga lino lyali ligendereddemu kussaawo mitendera omukulembeze w'eggwanga mwalina okuyita nga tannalayizibwa n'emikolo egyetooloolerako okussaawo akakiiko akakola ku nsonga z'okukyusa obukulembeze emitendera pulezidenti abaddeko mwayita okwasa ebikola eri pulezidenti omuggya. Wabula ebbago lino lyafuna okuwakanyizibwa okw'amaanyi okuva mu babaka b'ekibiina ekiri mu buyinza era ne liremesebwa okutuuka mu paalamenti okubaganyizibwako ebirowoozo. Priska Namulema agaffeeyo ku Spark TV.